Leipi Otutte Engule y'abakazi abasinga Obusiru mu Uganda. Leipi olina kye bayita village excitement. Olina Akataala Mutwe, olina n'amaalu agakutambulirako. Leipi olina kye bayita pregnancy excitement. Was okutulaga ebifaananyi bya scanning necessary. Gwata kimanyi nti mu Uganda buli kimu kisoboka. Kachawe twagala okuvayo tukubuuze. Omusajja bindeeba gwozaddemu omwana wabba mubbe si wuwo oba olina kyoyagala okukakasa nti waliwo abadde bagamba titazaala. Ffenna tukimanyi olubuto lukula ludda maaso teludda mabega. N'otaali luloza zisikaani zaalwo twalitegedde nti Leipi oli lubuto. Bawala mmwe bukazi mmwe bumutaakomye maalo. Leipi bajja kukola ekikyamu. Mu Uganda buli kimu kisoboka. Bajja okusibirako olubuto olwo ojje wano ng'owoloma. Ky'obumanya omusajja gw'olina wabba mubbe. So kati bamujjawo bajja kukusibirako olubuto mukwano. Ebyogenda nga wegagambusa mu internet otulaga embuto zo semanya sikaani. Azifu tosobola kulabira ku bajjuliya Kanyomoozi. Balema Namakula. Bonna batuuse okuzaala nga tewali amanyi nti balina mbuto. Mpaka yotulabye abaana. Naye gwe oli mu kupaledinga buli kimu ne mu kipaledinga olwa village excitement amalaga bajjudde mu Mutwe. Was it necessary okutulaga sikaani n'ozipaledinga ku media tukole tutya tuli basawo. Leipi olubuto wanywedde lunywe walujje ku muganga. Waliwo scenarios bbiri ensonga lwaki omuntu apaledinga ebyekisiru webityo kitegeeza Leipi obadde oli mu kubaliga ng'oyagala kakasa basajja ab'obadde obaligako nti nno oli lubuto balekera okusumbuwa oba nga bindeeba abadde n'abakazi bangi ng'oyagala kakasa nti abantu eyo bindeebawo bamukwesonyiwe naye naawe teweerabira nti wabba mubbe. Leipi tebaabakuza n'omwana ali ekyennamukaaka eri n'akusinga otegeera olubuto lubeera secretive. Either olujjawo nga mugenda mu photoshoot ebyo bye mukolera ebyo naye okutulaga sikaani ku media kibadde tekyetaagisa. Leipi bekaba Akataala kali mu 00% oyina mu buugi mutu era banayenze neewuunyiza ne ngamba ono talina basenga abe amanye kisobola omutuukako bajja okukusibirako olubuto ebyogamba oli musiraamu edduwa zikola ne mukama kwolwo yeekwe. Kati situation ya Leipi anti eyo child process yonna agenda kubanga agitulaga. Tulinze otulage ne process nga oli mu kuzaala otulage n'omwana gy'avudde atuba buli kimu kyakupaledinga ku internet. Ne omunaba mumenya we are ready to watch. Bananga obukazi bwa internet bwina amaalu. Buli kimu mu media mu bintu byolina okulaga abantu balaga mamotoka balaga mayumba balaga bank account goli mu kulaga sikaani za lubuto azifu Leipi walwo buli kufuna mwana singa wazaala zaaladda kyogamba tojjanga mu lubuto Leipi nga bo tewasobola kubanga obaleeta mu sikaani oba yoyo mwana asoose. Is that your first kid? Yoyo mwana wasoose okubanga ogwozaala nga bo abasooka tewabaleeta okakasa ati gundi omusajja wo muliko wekka kiba kibi nnyo okubanga odduka nnyo nga tewali akugoba. Leipi mujja kuyitayo mwalikomye mukola ebyekisiru teri ali interested kulaba oba oli lubuto oba toli mukwano teri no one is chasing you wegoba wekka banuma mwegoba mwekka mwina media excitement ebali mu mitwe egyo mumulowooza muli ba celebrity in your life. So kati ffe tugezako kugamba bugambi because tekikola makulu ebizibu byosobola okufunirawo tobimanyi genda obuze ku bakulu baba bakusinga tomanyi bizibu byosobola kufunirawo ojje wano ng'owoloma olubuto olugani kumbe abajja bo bali mu bakusibiddeko olubuto. No weapon formed against me shall prosper. Mukwano si gwa asoose labira ku banno bonna baali bafunye embuto tebazireeta wano kuba bakimanyi ekyo kiri delicate.